ko jako akawuwo. Balina obukodyo obuyitirivu. Waliwo abasibwa emiguwa n'asiba ku nkono ne ku nkono eri. Bwe tutuukidde mu kifo kino ng'abagoba ba bodaboda abazivugira eggombe beegasse wamu n'abatuuze okusaawa ensiko ebeetoolodde amakubo gonna ababbi babateegera olw'obuziyivu lwabyo. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Galukande Joseph batulambuza ebifo bye bagamba nti keekatiro nga ne wetwogerera waliwo omugoba wa bodaboda eyatemeddwa ejjambiya ku mutwe ne bamutwalako pikipiki ya mukama we. Obuzibu obwo nga bwe bw'okubbibwako piki zaffe abaana ba bodaboda bababba ekyaneggulo mu Gombe era ebiseera ebisinga obuzibu bwe tukyasanze batemwa butemwa ne bamutema pikipiki n'egenda ne basiba omugwa ne gumutuka n'agwa eri piki ne bagitwala. Ono gwe tusanze mu ddwaliro ng'afuna obujjanjabi atubuulidde engeri gye bamutuusizzaako mu mbeera gy'alimu. Omuluusi ali ku kyokubuuza n'aŋŋamba nteekawa nava ku piki yali ambadde jaketi mujja okugyayo ssente yaggyayo ejjambiya n'antema waniwe nva ku piki n'engwa eri nala okudda engulu nga piki sigiraba nga nzena ntagala kutagaza omusenyu guyiika buyiisi atandika kutagalatagala awo ntambula mukubo nga njeena essanga mu ddwaliro owa boda n'ansanga mukubo n'anteekako. Ono kati ali mbweraliikirivu nti takyalinawo mulimu nga neyamuwa pikipiki wetwogerera ayagala kumusiba. Wabeera bwagirabyeko yonna yonna agireete nanyiwa yagala kunsiba tubadde na ku poliisi nga yagala na kunsiba agaba nali awo namulyamu buli lukwe. Kigambibwa nti ono si ye yekka eyakafuna obuzibu buno wabula bangi nga n'abamu baaluguzeemu obulamu ng'abatuuze abalinaanye ebifo bino bwe bagenda mu maaso n'okunnyonnyola. Mpulira emirundi ebiri omu baamukubirawo amasasi mu Sitenseni, n'omulala baamutira wali waggulu. On'omu boda twagitaasa kuba twakuba nnyo enduulu bwe yamala omukuba amasasi n'adduka nga enduulu zitabye n'adduka naye omu baagitwala. Embeera eno yereetera abagoba bodaboda ku siteegi ez'enjawulo mu Gombe okutandika okukolera ku bunkenke. Pulezidenti Museveni yatuta naye ekyamazima amatuufu alinga okutukuba ennyoono okitegera bulungi tetwagala kutuzaayo naye ate twali tuli muloko dawuni nga obubbi bwa piki bwakola ki bwakendeddemu naye ate bwe baatuta ate obubbi bwa piki bukola ki tetumanyi naffe tuli wakati awo. Bano era bagamba nti ababbi bano bakyusa ne mu bukodyo baba babbira buli lunaku ng'okuba basimattuka guba mukisa. Balina obukodyo obuyitirivu. Waliwo abasibwa emiguwa n'asiba ku nkono eri ne ku nkono eri kati gobojja ne gulobanga aloba eddobo obulago n'ogwa wansi ne bakuba ne batta abalala batemula bijambiya kati ng'ono wange waliwo ereseegi bamutemye na jambiya bamutema omutwe ne bagitwala abalala bakuba nnyondo abalala obubadiya bakwata obubadiya ati ekingagitwala. Ssentebe waabwe Galukande Joseph abasabye okendeeza ku ssaawa mwe bakolera naddala mu budde obw'amatumbi kubanga kizibu nnyo okumanya gw'otwala oba mutuufu. Ne mbakubiriza nno okwesonyiwa obudde obw'ekiro kuba buli lwoba nga okola obudde bw'ekiro toyinza kumanya ani gw'oweese alina ki mu mugongo gwe gw'otaddeko budde buzibye. So ne mbakubiriza nti waakiri ssente bwe ziba zaakulemye okuva ku makya okutuuka ku ssaawa emu ey'ekiro zeesonyiwa onodde enkeera. Ono era asabye ne bannannyini pikipiki bulijjo okusookanga okuwuliriza abo ababa batwaliddwako pikipiki zaabwe nga tebannaba kubayitira poliisi. Kubira omulanga ab'ekikwatako ab'ebyokwerinda bakaso baffe poliisi n'ebitongole ebirala okutuyamba obumenyi bw'amateeka obwo bukudde ejjembe mu bodaboda ndala mu Gombe. Tukwasize wamu nga naye naffe abazivuga tusobola okwekuuma. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Naye ng'abaana b'abantu bakafiirawo wano kati bameka babiri n'owaawali omu basatu. Oyo omulala alabika yawona naye tebaamukuba yagenda.